mukaga yali akitegeza Museveni alina abachwezi alina emmandwa agana amayembe ge kati yagamba 2 mukaga twajja kugirabawo opposition etali yakulwanira before girabawo ona opposition egenda kugamba tugenze kulomba wa Kiseka ona baka opposition gamba tugenda kwekalakaso okuva kwanja paka kiro bati babaga tugenda bagamba Museveni yatuguza tutisa chokati byagala Museveni mwagala kutisa bana bafe mwagala kutisa bana bagamba kati bikolera kati bayina code kwezi boli manyira code zino genda kuwangula ensi bayina code nto yawagira Museveni oyo kati bamanyi nti bakugula meka ye kwezi soko sirikeva mama ebyo nawe bamanyi nti bojja noyogera amazima ndiyo mukozi wa state ne bematiza bwe bati ne jukira Museveni ne bobango li mbega wa America Museveni alina omusajja gwe yabo semwai nga mbega wa Kagame Museveni mumugamba nti bajombega atakusembeza nnyo kuba amanyi mbega alina ebyama ate mbega bamugoba mbega madega muleto omukozese nazino katika nkome necho gendo okunyiga nazino sente zebaza mbusimaito azizizayo kabampani tebazizanga yo museko sirike mberanza opposition sente zo nzisikate nengena nenzikuba mu ebipande nenzikola mu office nokabira abanako kuba Museveni yakosanga sente zo boto kujja ko museko bote kwanga opposition yetaga sente si amalusu kana opposition ya amalusu inajeraga kwata sente zo mve mu kabampani ne press conference muwanga tufunye obukadde 5 tugende kasese tuzimbe office kutinga bavuka bagendo komanga lu kuba betaga ki kati gogoba sente ngate oli muyekera omuyekera agoba sente ati bino bimbigera bya bamagezi mu abasutu musobola bitegera kunganya obumbi Museveni yenyini go inokozesa okumusula kozesa system ya Museveni omusule sente ze kozesa sente ze zibbe gendo zuwa bavubuka yiganga bekulakulanya bavubuka mwe bakwata mukalunga kitakwata mukwati yobo kadata mugende kwanga omuntu onjera abanako tebajjako government Museveni okubalumya obwavu amayiti we mugagawala mugenda mujja mu ntebe naye kasitobero kakati bano opposition bajifula yakabampane banange bankobidde endulu erukaya bankobidde endulu ejinja nange ekinyusi kya Museveni okuvako tekiriwo ogusobola ogoba sente kwezi nga wetaga bipande osobola ogoba kwezi nga wetaga zi drive osobola ogoba sente nga wetaga offices kakati manyi lwaki bakikola bazimba ebyobufuzi ebyobucha bamanyi nti bogati Museveni simwagala Museveni mubinga abantu bakubira engalo naye strategy tejjako Museveni ekyakola kati yaggwako ompulya strategy jako Museveni alina muyingira mu system Museveni munyigiriza tukende kulevega bano obuyinza ng'Odinga ne tosobola kuwangula government ng'ovuma buvumi kazindalo kuteka wenkola ng'oyingira mu system ye ng'ogikyankalanya kati Besigye tulina kitumujjeko yajjawo omusolo gw'omutwe yaletabona kati opposition tugijjukirako ki kuwogananga nakwevuma achievement yaffe yakwevuma nakwewaana nti bajjo yasinga nzendiko kati ngamba ti opposition bako impact jokolera omunako onafunemu wa wansi ne kati bajjo tukole ki kyatulina okukola bannayuganda tuve mu kabampani tukoye politician tukoye endulu tulina okulembeza ebizibu ebituluma kizibu kya Uganda bwavu poverty yekisooka fenyi twekolemu ebibinja nga bannayuganda twejjetya mu bwavu tososula mu kibina nti ndi weni ale mundi wa DP ndi wa NUP buno ne bogende nalufenya mwe namwe mubona tukole tutya twegatte te Museveni manyi bakyejawo cooperatives kubanga yamanya nti bibina bya bwegasi Museveni tayagala bantu begatta kana kimanyi bamala begatta te ba bloga ba NUP bavuma kyagulanye bamugamba yo Besigye munyapi so boba sana no musango ku internet oyo si wafono waffe tovaza nabigamba siriwa mu mulinga embwa biringa ebikusasula omusala emboyo si waffe oyo munyampi wabali ndigamba ndi weli ate bigenda konkola muina kwegatta Museveni amanya agali mu kwegatta agatya yeso yata East Mengo neta zimasaka union twainanga soda stop si na Museveni yamuja wamala nazita Museveni yamanya ndi Sulaiman Kigundu agenda kuola abaganda bakola alliance banzijeko namusunga kato ina kusoma kutegera kabadika Museveni kali mu unity na kukabenga atandika pula bwe mwegatta Besigye twala lukungirijo ina amani akenaleta gulu gwamuli atileta mbale twagala okukola alliance ya muntu ki kwanga bana okutula kubanga batulira kyagulanye abera president lukwago nomulekera Kampala samugino omulekera kira gwe kwezi tukusindise embalajo inama mbwate kamageno lete embalala ani omulala wane jinja wali wani wana tetulinawo no waba weni ali ani ono basalibwa gero lete bujiri ne Museveni lwaki Museveni yamanya ate opposition ne malega tatasuka kituufu Museveni amanyike gonagali mu divide and rule. That's why gonna kusanga Museveni nakuzo mwezi nga 3 zenkugambi nga okulonda kuwe ojja kusanga nti ababloga banopo bona bagenda kudikitinga mweni yale bayingire na banayo kakuyigize banayo tabagala muntu atayina kiddako bakuwabira abiri mugumu
tewali kikoze 2026 biganye bajja kufuna yombra wajja kujja akasajja nga kasindika kigali kabagaye mu ndaba bali abafere bonna babalimbye nze manye nnaku ya mamongo gabagoberera akakigali ngoluba wanako kubanga ebigambo tubyogedde biwedde kimanyi kati naku zino bojja no one opposition tebikyakola gokimanyi nti kweza abantu bakoye ebigambo tebakyayagala okimanyi nti guno gwe mulundi Museveni ate gwasinza okufuna momentum tatuwadde Museveni headache obudde tubumaze twevuma bajjo munyampi mpuga munyampi banika munyampi tonziriza ku gundi tokola naye singa twalina omuntu head waffe nga unifying factor kuba mukulembeze tawala na kwezi kiringazo nabiri akenda mweneza tolina kumpala na inate kunsikiriza bano bagoba bugobi sembere toli waffe gabakola kakundi kaabwe ka business kaabwe tokayingira nga tokuliziganye nabo ojakata ne bana Uganda no balaba kwezi bino mbyogedde ku busoga onzijukiranga kambo mubirero kambo mubirero obuntu buno buzanye ngenaku z'omwezi January nga akalukawe munsi muno bali nkola mu ekibumbe mpozi ngenkya kumanda opposition ekyuza strong neka tugenda kwegatta tugenda kumalayo Uganda yonna naye watali ati ne struggle eve mawulire Museveni yamala kwogera nnyo genda mu nsiko omuyeka tajja mu kuba mulaga ndi mpuliriza omuyeka tajja na gama nti ndi muyekero omuyeka omulaba wali kubikolwa tosobola kwerangira nti ndi muki nti ndi muyekero omuyekere kati kangambe na kino kimanti waliwo omuntu agenda okujjako Museveni nga tamumanyi kituufu ng'ayiza n'okuba yamukuuma tulawule tiyamala kwogera nti ngenda kujjako pulezidenti wa Burkina Faso yawamba buwambi bino ebitu by'okwogera nnyo bitwaliriza Museveni mugoba kati bino byenjogedde Museveni abitegedde intelligence ebitegedde kati basazidde amagezi buli lwojja ku radio noyogera oba wa Museveni pulaani ekindeta wano okwogera nga nze bajja talina kifuuti ate sigenda lufenya batekayo kapu kati lumanyi tuli mu mbeera nti twogerayogerako ne batuwayo kapana katuliva ddi mu mbeera y'okwogerayogerako naffe ne tukwata ekintu naffe ne tukwata ekintu tuliva ddi kati nze njogera ne kakati mukatuna mu kutokolanga pulaani n'ogiraga Museveni Museveni yali agenda mu nsiko teyasooka gamba otafiire teyasooka gamba muntu ne Salemu Saleh tamanyi Museveni kyaddako Museveni ogenda mu nsiko yasanga Salemu Saleh ku road block ewa ekireka n'amugamba tulumbe bamala kuwamba Museveni Saleh n'amanya katugenze mu nsiko Museveni yatwala abantu mu nsiko tamanyi nti bagenda mu nsiko yabalimbalimba yamala basa za Museveni n'abo akatudde bayekera teyeranginako mu gavumenti y'obotetedde muyekera yamala kutuuka Busega kasaya sala Busega n'ayolekera n'agamba kati tuli bayekera teri muyekera yerangira nti muyekera teri muyekera ateeka pulaani ze mu public teri muyekera ateeka strategy ze mu public oyo aba mu katemba kumanyi bannayuganda bagwamu essuubi bagala omuntu abawo essuubi eritaliiyo ng'oyagala bakwagala ekwezi bino byenjogera bangi tebabyagala ng'oyagala bakwagala jangu bagambe Museveni avaako ejja ku City Square bajja waffe naye gwe jangu bagambe nti bannange muwunya akamwa ogubiza ogu gwagukolera Museveni gunyampi naye nga mukatona mugulu emyaka 4 abatayiga kwakati bannayuganda ebandibadde baboola b'emuppi abatabakoledde bandigambe nga kyagwe ntotuwa kisirani kyabajjo kyatutama kiina gye kikoze nabakuba bukubindu bategeerere kyokka n'ennaku okulonda ogenda kugwa ate ennaku eddemu ebalume bage singa twalabuka kati abemunani kabajjayo muyingo basiba bakaba ku TV muyingo yatuwanga basale abigula kabina ate sekiroleko weni areba kati bamala kukola nsobi nefe abantu abatayiga nga bannayuganda tugamba bannaye kwezo nonali mwomulamu asobola otuyamba naye bo kasita bayagira nti kade analagira nabeta ne baliye kwa nalagira eno kale Kadaga bagamba Kadaga agambe mama Kadaga agambe bone bagali kate Kadaga interest ze ki bongama tu wagira kwezi buuza interest ya bajjo ki dala yagala ave mu nako okimanyi nti Kenya n'omwana omuto w'emyaka 18 amanyi omubaka akola obulungi n'atakola bulungi bannayuganda okimanyi tebaagala kusoma bategeera babeera ku TikTok kulaba beeyambula na beevuma awo baagalawo nnyo kati bannayuganda kati bannayagala kugoberera nsi yaabwe etambula bakyali mu nnaku emyaka 40 kati okimanyi nti Museveni yawangula dda 2026 abala 2031 gwe okimanyi nti Museveni asanyuka nnyo nga Kivumbi avuma mpuuga eyo strategy ya Museveni kufuga okimanyi nti Kivumbi bw'avuma mpuuga baganda be baswala okimanyi ffe abaganda tusobola kugenda mu dressing room ne tumala bizibu byaffe tubyanika bwandisi otegeera kyakugamba kati Kivumbi mpuuga byonna be bamu jasino lidiba lyeyubudde guno musota gweyubudde gwefudde nti guzze buto naye nga ate Kivumbi mubi nnyo okusinga n'empuuga Kivumbi mubi nnyo Kivumbi azimbye amahoteri akutte ssente za paaka akwese ssente za Kivumbi n'anita amongi tobaawula kati obadde okimanyi nti bagonzamu ennaku zino bakolagana ne basipiika baba wa budget bulungi kati banenza opposition ensonyi wansonyiwa
Lwasagala kubuusa bantu. Njagala tugende mu maaso bimwe tebabyogera. Ne gwe njagala omanye nti Kivumbi n'Anita baliwe bati. Kati ate kiyinza okuba nga kiruma Kivumbi, nti Anita ayagala nnyo Mpuuga. Kati ali mu kuba Mpuuga yagende Wanita. Akwate namba 1 Wanita. Bina Uganda birowooza mu Kivumbi ali saidi yaabyo. Ne kati Uganda ne likyuka kwezi. Si ku mulembe gwaffe. Era kyennomye nnyo. Ne kakati kwezi Kolokusatu tega. Nafunidde abanaku ssente era ngenda kugaba $5,000,000. Njagala olabe essimu emitwalo 4 nga bonna babonaabona. Kyogamba waliyo omuntu omugagga ayinza okuba abantu $3,000 nga bakuba ku TV bafune $10,000. Bwe tekikolaga nti abantu banaku nnyo. N'otogamba nti kanneme kuzanyira mu nnaku y'abantu bano. Namboozi ndaba maama wange Namboozi gwe njagala. Kamuleke. Kandeke Namboozi. Kamuleke. Wala abantu bensaasira. Namboozi Namboozi tanavuma ku bantu. Oli yabavumye nabo. Yavumyani. Nze kwezi omuntu gwe saagala ompuliza bulungi. Kwezi twatogera naawe. Olunaku lw'olikola ebyekyenja kujambigamba abantu ku leediyo. Kuba Kivumbi muyayi. Kivumbi muyayi. Atulidde lipooti mu parliament nga 15 nga tazanjulanga. Nchogera with authoritatively ne bino nga muyina. Era butambala ekizibu kyalina guno omwaka Kivumbi. Professor Era bana Uganda mwe Kivumbi wabanga yagenda otegeera struggle. Luli mwafuna obululume kamwafuna abaka bameka. Atano musango. Ngera kufuna 25 nga Kivumbi ya 20. 25? Ate nkyogedde ate tetugenda kulonda. Tukiteeka kuli kodi. Tusaba akantu ku Kivumbi wabanga yategeera struggle. Agenda kusooka atunde wakabanne wa Museveni amweka 25. Izazisiki. Ngwabye Kyagulanyi this time nade manyazi ne strategy ngagenda kwesiga Baliorist. Olimenti waliwo abaana babadde mu struggle from day 1 ne kati bino bibuukidde struggle ate bagana ba makadi. Waliwo abaana mukatula mugunda oba ino mutima gwa struggle. Bambi. Olwoko abantu balina amanya ne debozi kati bagenda ku overcoming abaana. Nga umalumagala. Abaana nga babadde mu struggle babasibye babonye ne olwokuba nti mbadde ku TV ndi muyimbi bamu omwana omunaku kadi amanye nnako y'abantu. Serunkuma John Bosco. Enasana. Kakati bagenda kwa bana abawugana. Ati struggle y'abafere. Season si bampa na struggle 1. Ne waliwo abasajja abasinga okugiva mu Museveni okuva kuba Kivumbi balina soka kuva mu struggle. Bagende bagiviire. Abaganda ababaddipi baliva mu struggle Museveni alivaako. Nkidamu buli muntu amaze mu parliament emyaka 2 kobe mukwano gwange. Olina soka kuva mu parliament Museveni okuvaako. Nenga mukyala badde same faces mu parliament. Bana Uganda mugende mu mbona ebone. Bafuna ndo busekese. Mukatonda mugulu bana abantu amaze emyaka 2 mu parliament. Mumpulya bulungi. Bwe munabalanga ko mu parliament kuna Museveni